Fifi da Queen alimeddeka ayagala bwenkanya akatambi ogenda kubanga okafuna masaawo rape mukyala bindeeba final ate ali lubuto lwa myezi 4 obujulizi webuli masaawo Calvin Kayanja naye wamma atabuse bubi nnyo era ng'ensonga za Hajati Zula wamu ne Bahaj Ali wamma nabyo tebinnaba kugwa. Dr. Kuluthumu ali maziga meerere akira mu weeriiso ate emitawaana yagisombye dda mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi bami kwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell mesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bami kwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi oba ogobye ku by'okugenda bweru mukwano nga gwe bakulya buli ssente zo mukubireko ku namba y'essimu eri awo agenda kulombera edduwa togenda kuddamu kwejjusa munange mbadde ntambula nga sigwa kubaagalana ng'omukyala ali mu kuyimbira omwami akayimba mbu mwana gontuuka tulinga be bapimako nze naawe tuyina kuba fembi banange omanyi bagamba kyolabye omu kikusama wuno ntunuulidde abaagalana bano kugamba mama n'ekyokwogera nekimbulayo lwaki neemenya ng'ate akatambi nkayina mu maaso wano sookolabera avo banange lava eno aha baabo tuli mu laavu ky'olina okumanya tewali wonna ky'otugamba lwaga toli mu laavu bibyo naye nga ffe eno tuli mu kuyimba tulinga bye baapimako abalala balokompoke tinze nawe tulina kuba fembia tuka mwana gontuka na ulumuneta ngalaba mumira ngeri chikola bupicha ne mukuba oline ngeri chikola sembera labe mukwana byenkulotera owulira kituufu kyampulira buli kimu ekikyo kinkolera. Ebyo ebifaananyi byolaba bisiibye bitambula nga kugenderwako ebigambo bino wammanga munnange bebi wange zali bulijjo mu muvuma mbu mukazi mukulu simanya mukadde nkaŋŋa tazaala ne munaye final yamaze n'afuna olubuto era we twategedde nti alina olubuto ne tukolayo kapate ak'omungukutu baddiya ba sweetheart nyongera obbajjukiza bino ebifaananyi bikadde jesi eyo akawunti gye mulaba fake akawunti si ya Shakibu. Ebyo ebifaananyi zali yabyo ekyo ekimuli yakigulira Shakibu kweri Valentine eyaggwa so ebyo ebifaananyi bikadde munnange temusanyuka nnyo mwe batiimu Shakibu. Kale munnange bwe tweyongerayo ate ne Dr. Kuluthumu ye mukazi wattu oba yatomera oba yapapa kufumbirwa oba kiki simanyi nakumanya mbadde ntambula eyo nengwa ka audio k'omwami ono akira mu weeriiso ng'alina gwakambuwalira nga mugamba gwe weesonyiwe bakazi bange lwaki ogenda mu inbox zaabwe lwaki obatwalira ebigambo olinga kino olinga biri olinga ebyejjo olinga ebyeggulo omusajja ng'ayogera ebigambo binene nnyo sisobola bateerako wano katambi kubanga ekyamazima byesitaza ebigambo tebinyuma kuwuli akira mu Hajati aswala nze Hajati yankubidde essimu ng'akaaba yes Hajati yankubidde essimu nangamba ddeno pulira obulumi ku mutima mga Hajati ate buki namugamba Hajati bayidamba Hajati ngenda kukubira ku ssimu nabirabye Hajati nangamba ddeno simanyi ekituufu omwami wange mwagala ne omwami answaza buli kimu omwami lwaki era nze ate buli kimu mbateekawo ekifaananyi kyange ndi mukyala musiraamu ndi mukyala ajjudde neema nebuuzibwako ndi mukulu mu KCC nina abaana abobuwala bendabirira naye lwaki omusajja answaza tu nemugamba Hajati wayogeddemukko naye naŋŋamba deno nayogeddemukko ne Hakiramu noyangambye nayogeddeko n'omwami wange naŋŋamba ti bwali busungu nemugamba Hajati ofunayo ku budde n'oyogerako n'omwami wo ku nsonga
Awo nno wetuli ate ewa Dr. Kuluthumu munange mbwe ennaku emuluma mbwadda mu nnyumba eyo n'akaaba n'anoonya n'omuntu gw'anyumizaako ku musajja gwe yafuna naye ng'ate munange ati ajjukira abantu b'ennaku zino twatuuka tetulina mikwano omuntu osobola omunyumiza ekizibu kyo obeera waakavaawo we bati ng'atandika akubira ono munange olengera nno Dr. Kuluthumu mu maka gaali bw'ati ne bw'ati ne maama omusajja yayogedde ebigambo binene ebigambo byakuwemula bannange akatambi oba ka vidiyo sisobola kateekawo wano kubanga ebigambo binene nnyo ate nga guno omukutu gulabibwa abaana abato kale nange kennyini saagala mmwe mubiwulire kubanga byesitaza googe mazina bwe tweyongerayo ne Fida Queen onono muyina maaso wano ng'ate atabukidde abo bonna munnange abaagala ozzolongotanya oba abaagala okubuzaabuza obwenkanya bw'omwana ono eyakwatibwa Nisha kw'otadde ne maama we Ajatizuula muyina maaso wano ngenda kubanga mubateerako nammwe ate mwerabireko kiki kyagamba then tusobole okweyongerayo ate ne ba celebrities abakyala abaayonoona obufumbo bwa bannaabwe. Fida Queen mukyala nansubuga wano guys mugamba mutya kale yani kanu kungenda okwogera mugenda kunyiika naye nga gemazimu kakati abaadibanga luli before this case Hajat and Haji ne bwe baagobanga mu bufumbo bwe baasuulangawo bwe batannawasa bwe bataawasa luli yabadde ku nzija luli abasajja babawanga nsonga kyetabawasisa ekyuseemu kati like yo women stop reasoning with your private parts mureasoninge n'obwongo bwammwe stop that ka emotional thing up mubeeramu all the time emotional blackmail muleko omusango gugende mu maaso oba abasajja babakyawe ne bitukwatirako mu musoso kyayo oba mudiba ne mudiba iye mudibe twagala kumanya ani yakozesa omwana goba omusajja yakukyaye mukula kubanga guno omusango ogenda mu maaso wali weesibayo bwesibi nga tebakwagala abasooka okukyawa bakuwa nsonga kintu walibawo omusango bwe guti olowoliza nnyo mu bubokisi bwa makeup n'ebizigo byammwe ne mutama era nza omusajja yansudde olwa musango guno niwabula akakuba oluyo okufa ffe twagala kumanya ani yakozesa omwana simple oba baakukyaye tebitukwatako twaliyo ng'oyingira relationship yo naffe bwe bali tukyawo tetugenda kukutegeeza so funa obutwana enso ez'ekikumi olye enseene n'akakyali sizoni ya nseene funa obutwana enseene n'olye ate munaye buli lunaku lwa kooti tebulayo musiro ajja mu kamera kino omusajja yankyaye olw'omusango akasimwe bannange oba katonda yabatonda lwakumeka oba mulya emmere kitulema ejjiwa baana fifi nenywere kabuuti bw'ekifuba kikuluma akakola ateeka muloobu naye nga justice for Nisha twagala kumanya ani yakozesa omwana ebisigadde we don't want to know gwe gwe baakyaye olw'omusango fa we have no problem fe twafiirwafiirwa dda twazikaziika dda ne tuguba twagala justice for Nisha gwe yeegwanyiza Hajati gw'omanyi gwe yeegwanyiza Haji gw'omanyi ffe twagala kulaba yakwata Nisha. Fida Queen ye munange bw'ati ate akyalemedde ku nsonga agamba byonna mubikole mwebuzeebuze mmwe mwefuula abalina ssente nnyingi mukole ki naye bo baagala kimu obwenkanya bw'omwana ono Nisha eyakozesebwa bo nga bo kye balinze kale we tuli munange simanyi oba omulamuzi oba agenda kusala ki naye nga ye Fida Queen agamba ye ali mabega wa Ajatizuula baagala bwenkanya munange amawulire ate agenda kagaliwo oyo mwana muwala gw'olaba amaze e Saudi Arabia
Arabia emyaka 4 bweddu munanga abadde akola ssente ze ng'aziweereza muganda we omulenzi kati contract yaweddeko n'addayo e Uganda alye ku ssente ze sinakindi akyuse n'ekubulamu azimbeyo kayumba akoleko ne ka bizinesi kugamba naye abeerawo nga talina muntu akola ki amukozesa nga ye boss munange mwana muwala olwatuuse Uganda nga muganda wamubuuza munaye kablaza mpa ssente zange n'ebintu binjagala okukola kyokkolako nga mugamba tewali yadde n'ekikumi ssente zo nazikolamu kino bwekiti omwana kiyakoze nga yeewabutwa ng'ava mu bulamu bw'ensi era bwenjogera ssaawa zino zembuyaga ezikaze empewo kale munange mawulire ganaku nnyonyi ddala mu kiseera kyekimu munange Ray-P ali lubuto lwa bindeeba era luno olubuto lwa myezi 4 omwana ayanguye mangu okumuzzaako maaso wano waliwo ali mutemako omugambo simanyi oba bituufu naye wano maaso nina akatambi ng'ate ono abyogera era ng'abikakasiza ddala mu olubuto lwa myezi 4 bweddu terulimu 5 3 wabula naye nnyini ono ekugamba ndowooza yaliyo ng'alufuna muli mutya abaddiyale muli bulungi kakati kwata peni n'olupapula nagano ogawandiike oba onoogawandiika mu mutwe oba onoogawandiika ku lupapula wansi simanyi naye Precious Remy ayina olubuto lwa myezi wagindaba 1 2 3 4 1 2 3 4 ndibaze bubi naye nga 1 2 3 4 1 2 3 4 amezi 4 emyezi 4 olubuto lwa myezi 4 awakana ni lindakoko emyezi emirala nga 5 kinakukka olubuto lw'omuntu omulala bannange olwodwo oba lubuto oba ssente nenga Spice Diana tategeerekeka tategeerekeka naye kyemmanyiiko ye ne bbaawe Moze bali awo tebitambula bulungi Moze mbwagamba mbuddaaya mbwamukiiti olwo nno anoonya waanaamukyayira abasajja gwe Moze nga bw'ofuga ofuga nga Museveni Diana ng'akukiitingirako wa byebyo mbaddiyale naye nga ensonga enkulu Precious Remy ayina olubuto lwa myezi egyo 4 nkirese ekyo olwaddaaya lwakubuusabuusa omanyi ddaaya aba n'akabasito akatto k'abaami naye ng'era kasusse ku luno katumusabire bwe lunaabeera nga mweruli alhamdulillah naye nga muteekeko amaaso naye nga mbaagala nnyo mukama wange abankuumire ninako kaawa amalala gengendo baleetera ndooza eddakaawo bw'atyo munnange Ray-P ali lubuto olulala naye ekyokuba n'olubuto si kibi ne bayibuli egamba muzaale mwale si kibi kasita omuhazibandi bindeeba amulabira munnange mu kiseera kyekimu ate Frank Antambi alina wano byali mu kwogera mbw era munnange obufumbo bwa Ray-P tebuteredde buyimiridde ku maziga Ray-P yabba omusajja wa munne wabula bannange Frank Antambi ne munne mbayina maaso wano ng'ate nabo omugambo bagutema lwabwe so kulabika n'akatambi ate kisobola okweyongera ba mikwano wama nagaliro ne Calvin Kayanja manya ogenda gendako n'ekikolimu ebyaddala vaawo Ray-P okubonabona saawa zino kwaliko protecting omusajja Sofia yakolima okumu yagenda ewaabwe n'asooka n'ayita kalumaawo kubira omusajja we oli amanyi Sofia we yagamba kati koyinza olowooza nkulimba kubira gundi kamukubire Sula birungo yaliwo Sula birungo Sula flexible yaliwo era interview yagikola Sula yaliwo muteke Sula muteke kugundi yaliwo nga teka cloud awo kugundi tu yaliwo Sula yaliwo nga Sofia ayomba tekisoboka mukulu ndi wano ne Sakozi ku gossip live awakana story ya Ray-P ne bindeeba omukyalo oyo eyajja nga akaayana nti bindeeba amuleseewo amanya ge yaani mu kusooka Sofia Akumu avaawa ava nebbi mu bigambo bye ng'ojjukira bwa story wagirimu yayogera atya where are you? Come to the center. I miss you. Come to the center. Come to the center. I miss you.
bamulekere omwana nga tukuli buyambi oba lwali lubuto ate yasoka namu olubuto olutaliko buyambi yali ripota sula sebo gwe yagulimu omusango ogwo Frank Antambi ne munne babyogedde mbu munange kyova olaba ng'obufumbo bwa RAP bo tebutereera buli mwezi bo bubeera mu mawulire ate Simanya Bindeeba bamusanze n'omukazi ate RAP biki mbu munange maziga g'ono omukyala Bindeeba gwe yasooka okuzaalamu omwana Munange yamukolimira mbu omukyala yakolimira RAP kubanga RAP yagana Bindeeba okuwa omwana w'oyo omukyala obuyambi tebakomye ku ekyo ne bamenya abakyala ne bamenya aba celebrities abakyala abamenya amaka g'abaana era nga mbadde mu Rwema Namakula nga mulimu Juliana Kanyomoozi nga mulimu Farida Nakaziwe nga bannange ne Shiba abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wetweyongerayo ne Henry Mwanje jukira emabega kaawo yali alina omwana amulenzi nga bamuyita Bianca naye n'omwana embeera gye yali ambeezaamu ng'alinga ng'akugamba oba omusiyazi ng'ayambala buwiivu ayambala engoye z'abawala enaakola ku njala munnange abantu bo ne bakiraba bubi era baatabuka nnyo ne bagamba Henry Mwanje mumuggyeeko omwana agenda mwonoona bamubagama n'okugamba nti alabika akola ki amusiyaga munnange omwana n'addayo mu kyawe naye olunaku olwaleero minisita Balamu w'abavubuka azemu nayogera ku nsonga zino agambe nti nno kati kiri eri omwana yamubuuzizza okyagala okuddamu eri embeera gye wali obeeramu ewa Henry Mwanje nga weeyisanga abakazi oba oyagala kulonda bw'ekisumuluzo ky'ensi ekyokusoma kati ye minisita Balamu agamba nti omwana wagamba nti kusoma ye yeeteeseteese era yeeyamye okumuweerera ate paka omwana waaligamba nti kati nkooye oba paka ate oba paka we bali mutikkirira kale we tuli munaye ku sayidi ezo omanyi Henry Mwanje omwana ng'amwonoonye amutwala ekiro mabala nakuba kugamba omwana wammanga atiisa ng'afuuse egamba ekisekererwa buli omu era ffe abazadde emitima gyatuvanga mu tugamba naye kaana kato onakapakula ebigambo kwogera kino kwogera kiri kale wammaabwe twali munange awo enkuzaako eno ate wa TikTok Zaira baby omwana atukubyeko emmotoka kapyata BMW kyokka mwana asoma buno obudde nali nambigizo kubanga ali mu senior 6 naye bannange nzaabuuza ba TikTok sente muzijjawa kubanga mwana yuna asoma eno mpulira ayinayo nesho gyategeka simanyi ya dansa biki era egenda kubeera oba mu nnaku z'omwezi obanga 3 oba eri awo we batyo mu January omwezi ogwa January naye sente muzijjawa eyo munnange amasatu okubako BMW abaana bakola munnange kati gwali eyo akyaliisa empisa ebijanjalo simanyi kiki oliko munnange bwe tweyongere ewa Bibi Zanda ne mukyala we Leila jukira yakamala okumuproposinga munnange Leila yagamba yes Bibi Zanda njagala kubeera naawe obulamu bwange bwonna bwenkoze eki bwensigaziza ku nsi olunaku olw'ejjo Bibi Zanda agenda abeera ku life ng'ayita mukwano gw'omulenzi wama mukwano gwoyo ng'atandika aleeta obuwala obwa buli ngeri obweru obuddugavu obumpi obuwavu nga Leila akola ki kwali munnange Leila bwe lyamukutse n'atabuka awo n'agamba ekitegeeza gwe tombala mu magezi biki omumalira budde wange tunjagala omwana yatabuse ani yamugamba nti omusajja wa Uganda bamubeerako yekka mbu abasajja ba Uganda babeera munnange baatugabane nange we mbiwulireyo mu nkuubo simanyi bya ddala naye mbiwulireyo mu nkuubo mbu abasajja ba Uganda babeera baatugabane kale bwe tuli bwe tweyongerayo ku nsonga za Hayati Zura wamu ne Haji Ali munnange Calvin Kayanja mweyina maaso wano ng'ate naye ayina byayogera agambye mbu era mmwe abasekeera abeefuula mumanyi nnyo bano abantu ne mweyingiza mu musango gwabwe biki nga Nisha yennyini yeeyogerera mbadde nsaba nti ebyokuvuma Ajat n'ebyokumukolera emiwumbo gya vidiyo temuva ku live tebigenda kugasa
munoonye omukyalo ono mumwetondere bwe kuba kumugatta mumugatte ave mu musango guno bwe kigenda okubanguyiza okugumala kubanga ne bwe wandibadde ggwe ng'omwana wazza akutegeeza omusajja byamukoze okimanyi nti musango okusirikira ekintu ekyo n'otalopa ku poliisi okimanyi nti singa omwana wo otegeera nti waliwo omusajja amukutteko oba amukabasanyizza n'osirika okimanyi nti musango mu mateeka era bakusiba emyaka 7 newansi nakutekayo engalo nogaziya amagulu bulijjajja nakwatirira amabeere akabina buli wamu bulijjo akola birimu nakwatirira amabeere nga sobola woogana wadde kukola nga lwaki tasobola kuwoggana anti mamali bizibu ki bulijjo kyekikukuuma ng'osirikidde ebyo byonna yatandika ddi okuvaawa ng'ajja mu kisenge nga te ne banno mwe bali nga mwebase nti bw'oba owulidde omwana yennyini nga yeeyogerera era abujulizi nga yabuwa ku kitaawe nti yamukubanga empiki kati gwe authority ogijjawo okugaana omukazi okukola amateeka kye gagamba babuyabuya mmwe muve mu musango gw'omukazi mugenda kusibya omusajja muddeeyo mulime ebijja muddeeyo mukole kubifa ku famire zammwe muve mu kuvuma abantu ku mubye mutategeera Calvin Kayanja bw'ati omunnanga ate ayongedde okubalabula abagambye ensonga za Hajati Zula munnange wamu ne bba Haji Ali byo mu byesonyiyire ddala kubanga temumanyiwa gye baatandikira kale bwe tuli munnange bibadde bigambo bya Calvin Kayanja mu kiseera kyekimu bwe nkongerayo ate ewa Father Reverend Kibi ono munnange alina obubaka ate bwaweereza naye nga sinabakubateerako nyongero bajjukiza bannange mujje lunaku z'omwezi nga 23 Bukalango waliyo olunaku lw'abanoonya waliyo essaala jangu ofune omwami ow'ensonga jangu ofune omukyala ow'ensonga omuntu gojje musaala omuntu avudde eri Mukama Katonda nga so si bana abayayi aba social media abeeyambula abawemulira ku social media munnange jangu osabe obeere n'omuntu omukuba embaga omuteeke mu ssente zo ng'omanyi nti mutuufu tagenda kwefuula butereevu munagamba ate essuubi abadde kireero naye nga ennaku z'omwezi nga 23 temwerabira nze nkiyisizaawo oba okiwulira kiwulira oba teyagala kiwulira ekisooka tugamba Katonda mwoyo mwerere talina mubiri naye nga Katonda ali waggulu Katonda ali waggulu ne mu nsi na buli wantu wonna lwaki oli akuwa omuti nti gutwale abantu abasinga baali basamize kubanga nti babigabanga mu masabo yeba ne waliwo n'abo abagenda okulagulwa abafuwa emmindi abeeraguzalaguza abo nabo n'ofuwa emmindi abantu bagamba ebintu bya wongo ekigambo wongo kiva Tanzania kitegeeza bulimba ne bagamba omuntu adda mu bya wongo afuuka wongo bw'ofuwa emmindi ennyo n'ofuuyiramu n'emikisa n'amaka n'ogafuuyiramu gena okulaba nga tolina nebyokwasizza kati waliwo abakyala abalokose naddala balokoze eddiini nebeeranga buli kaseera mutatisa ali mukutya okwegayirira ti is fine naye buli wootuusa eddiini ng'oli desperate oba buli wobeera desperate n'ova mu mbeera oba ogenda kutomera kati wete ebifaananyi biri mu kisenge biriwulamu ebintu byonna ebibalemesa okwebaka n'okola ebirina okukola ng'abafumbo mu kisenge mubijjeyo nze ennaku zino kati ngenda nkendezo zoera saa 12 mba sikyanywa kintu kyonna mba ndya katono saagala kintu kitabwanya kwebaka kwange kati mwenga abafumbo kyonna ekisobola obbalemesa okukola bye mulina okukola mu kisenge ebintu mulina okukola muno mubijjayo eddiini mubeera ate mugyonooneza amaka gawana ekigonoonye endowooza z'abantu bw'oba n'omuntu ng'alina endowooza nnafe oba olabye era abafumbo tubagamba ennaku zino abawala n'abalenzi nti abasajja n'abakazi tebakyanoonya beauty tebakyanoonya bulungi bwa muntu kubanga obulungi ate obulya
tebakyanoonya bavubuka bamisiwa ginaakulisa mu covid banoonya bwongo olina kufuna muntu ngaakwongerako ngaakutwala mu maaso naye bwoba ogenze n'omuntu ebbanga lyemaze nga muli out talina kyakwongerako mulya buli kali kootegedde ne munywa nga talina kyakwongerako oyo tabeera gumanage material omuntu yena yena wandibadde nga endowooza kwegamba yekyankalanyizza abantu ate ndo abanga talowooza bulungi beene nga tamanyi na kyakukola ate wana abantu tebasoma bantu bangi olaba ku university basula eri ebitabo naye nze olumu naliko mu america eyo ngamba mu kifo kimu ngenda mu kirala nga ndi mu nnyonyi ntonotono naye nze nzekka eyali ku whatsapp mu nnyonyi abasigadde balina ebitabo buli omu ng'asoma naye tetusoma tetumanyi kyakukola abantu bagamba the more you read the more you earn olina okuba nga omanyi ekyokukola mukama tawa amaka bato oba olina omukazi mugenzeeko nemuleeba n'ovaayo oba mukazi mukulu olina okumanya ekyokukola olina okukula n'obufumbo bwo n'omanya ekyokukola nze nyina nendowooza nti kirabika abantu nga tonaba kufuna musajja oba mukazi you are not yet ready mukama alina byakyalaba byotanaba olina omutindo gw'okyabulamu okyalina okwekolako olabe nti nootuuka ku mutindo mukama akwekyo olina okukola your fullness of time is not yet there wangi aninani mwena muli mutyo naye bannanga abatulaba bano mubatuyambireko bannange mbasabidde gye muli mubayambe bakazi battu naye bannange mwena ate abali mu myaka mwena abali mu myaka bannange egikuzekuze mwerwaneko buli muntu yenna love is worth trying in a lifetime marriage is a risk worth taking tulina abantu bangi abatya abeeraliikirira ababalirira naye tugatwagala nnyo abantu abavumu naye tuiza obba akatima twasigazawo kati ate nako kaweeba kamenyi osigaze buli kaseera tubeera mu trial and error